lwenakoma okubeera wano waali wakyaliwo issue y'okunoonya Honorable Robert Kyagulanyi era yali kale aliira ku nsiko ng'ali mu Uganda wano ate era nga waliwo ensonga y'abasirikale mu maka ge wenziridde wano ng'abasirikale baavaawo ate nga ne Robert Kyagulanyi naye mbu yasobola okubatolokako n'agenda ebweru w'eggwanga gyali amaloboozi tugalaba gaakola ku midiya gagamba nti okuggyako oli atalaba nti naye alaba ateekwa okumanya nti baali bamunoonya kuba amaka baagazingako mukyala we baamutulugunya nti personal assistant we mukyala we baamubuuzaawo dda nti n'abakuumi be bonna bali mu kkomera okutwaliza wamu so ensonga n'ebeeraawo nti Kyagulanyi wa bulabe eri eggwanga Uganda ddala bwe kiri omusajja otuuka okudduka ogenda mu Exile era alyose n'agamba nti abalaba bamanyi nti baali bamunoonya abatalaba nze ndi kubatalaba era ndowooza nja kufuna galubindi esobola okulaba kubanga nze simanyangako era nkibuulidde emikutu mingi nze simanyangako nti Kyagulanyi bamunoonya ekyokukuuma amaka ge nakimanya naye nabagamba nti amaka gakuumibwa okusinziira kisubi bwe tufuna amawulire nti waliwo abantu abaagala okulumba mu maka ago tusobola okudiployingayo abantu bwe tufuna amawulire nti mu maka ago omwo kirabika mulimu omuntu eyafiiramu naye mwamukwekamu tusobola okulumba amaka ago kati security amawulire ge yali erina ge gaatwaza abasirikale ewa Kyagulanyi Kyagulanyi byagamba nti yatoloka butolosi ze sibimanyi oba yatoloka oba teyatoloka tasobola kubanga yali mu Uganda wano n'atubulyamu kubanga mijjukire ennyo ne Besigye yava wano n'agamba atolose butolosi yatolokedde ne mu busuuti naye nga tewaaliwo kirango kyonna ekyali kimunoonya era bwe yali adda kubanga senga yadduka tumunoonya twandimukwatidde entebe we twandimukwatidde jjukira ko lwelo yadda si lwelo yamala 9 hours ku luguudo nedda si lwelo kubanga olwo president lwali lwakolayira lwe yamala 9 hours oba yali agenze wasimanyi nga amaze okusa naye lwe yatoloka yagamba yatolokedde na mbusuuti kubanga baali bamunoonya naye bwe yali akomawo yaddira ku kisaawe era tetwamukwata senga twali tumunoonya twandimukuta yakomawo n'agenda ne byokwewandiisa n'addamu neyeesimbawo kati ono eyali amunoonya simumanyi era yalemwa okumukwata talipootingangako nti Kyagulanyi yannemye okukwata kati ebyo byayogera ebyokwefuula baba bayita batya abo bakawuboyi oba kikisimanyi kubanga nze nagamba n'abantu mugamba nti omuntu oyinza kubanga weekwesenga bweweeraga ku mukutu ng'oli afene kubanga woliridde fene tuba tulina okukwata kubanga aba awunya abantu nabagamba fene aba awunya kati nze simanyi naye okukuuma amaka ge waliwo ensonga lwaki gaali gakuumibwa baali tebakuuma Kyagulanyi kufuluma oba okuyingira kubanga bwe yava okulonda yayingira mu nnyumba era zisirooza nti yatolokana butolosi kirabika yavaayo ng'omuntu alina waalaga kubanga tiwaliwo omuntu yenna eyali amugaana okuva mu nnyumba y'okufuluma ate yafuluma nti oba waliwo yali amugaana agamba yatoloka bwatyo bw'ayogera nga okumanya yatoloka ng'abazanyi ba firimu ng'abazanyi b'ebinigeria kiraba nakugamba omukyalo omuleka awaka n'alaba ekinigeria n'akaaba n'atalya na mmere n'akomawo n'akulabira ddala nga wamukiitinzeeko nga kyalabye ku kinigeria nga kyeyalabye mu firimu kakati firimu twagala zigeraageranya n'eggwanga kati omuntu oba kubanga yakolako ku firimu simanyi ng'agenze Ukraine awalampya amatanka ezo firimu tezinafuluma kati yayongeddeko eno ey'okutoloka lwakuba tekola makulu simanyi namulaba ku bijja namulaba ku ki omuntu ng'olabikira ddala n'ogamba nti bakunoonya bakubuliddwa then lwaki kuba ye ensonga zaawa nti lwaki asuubira yali anoonyezebwa y'ensonga lwakuba nti abantu baabamwetoolodde nti baakwatibwa bw'okwata personal assistant we nti bw'ogenda mukyala we n'omutulugunya bw'okwata babodegaadi be nti kiba kiraga nti naye yeetaagisa kyenjagala omutegeeza mutabani wange
nti bw'oba ogenda okukulembera eggwanga olina ebintu by'olina okumanya ng'okulembera eggwanga olina by'olina okumanya. Bw'oba onywa walagi n'ogamba walagi kamuveeko kubanga eggwanga bw'onooba onywa walagi tojja kusobola kulirowooleza. Ebintu bingi nnyo by'olina okwejjamu. Kati Kyagulanyi alina okitegeera nti yali presidential candidate era nga yagamba n'okugamba yagenda okuwangula nti ajja kufuna 9 naye tebajja mulangirira. Kati ne mu bakuumi be tuyinza okuba nga tulina information gye twali tufunamu nti oba ono ayagala mukola bw'ati oba ono ayagala nti oba bw'anaaba awangudde. Kati abo bayinza obbakwata tuyinza okubajjamu okusinziira ku bye tuba tufunye. Kati ye tosobola kubanga ogenda kubeera mukulembeze naye ng'ebintu ebimu tobimanyi nga tomanyize kubanga waliwo ne bwe bayingiranga bwe yavanga oba wa n'ayingira kulaale ne bodaboda ne bonna ne bayingira ne babeera katubwe kati tomanya era kyova olaba nti babawo abasirikale abakuuma tomanya ki ekiyinza okuddirira awo. Kati gavumenti yalinga ku bunkenke okukuuma oyo omuntu owulire kati ate n'agamba nti yadduka naye ng'alina abasirikale abamukuuma. Bw'oyogera ku basirikale abamukuuma bangi bagamba nti Kyagulanyi bwe muba mwali temumwagala mbu abasirikale abaali bamukuuma baakwatibwa dda mbu bali mabega wa Metayimbwa. Ebyo tuwulire ebyogerwa so bangi bagamba nti baakwatibwa olw'okuba Kyagulanyi yatoloka. Naye Kisubi njagala kubuuza bwe tuba tukuwadde omuntu okumukuuma nga esikooti we omuntu n'abeera nga talabika ng'abeera ayogera agamba nze neekwese nze mundabye eno ndya ffene naye neekwese naye nga mwabo abasirikale abamukuuma nga ekimuweesa abasirikale ng'afuuse muntu w'amaanyi essaawa yonna wayinza okubaako kye bamukola. Kakati omusirikale oyo ng'oli ali katugambe alaga ku mukutu nze neekwese kakati omusirikale omuleko batomukwata. Byagenda okujjawo nga bamaze okumuta. Watya mukama wo gw'okuuma nga yakubuzeeko agamba nze gwe mulaba eno neekwese gavumenti ennoonya omusirikale oyinza obutamukwata bwe kiba bwe kityo naye ekyogerwa. Kati waliwo abakulu bangi nnyo abakuumibwa amagye. Kakati bwe tubuuza okomanda nti gundi nga talabika tubadde mu meeting abadde alina okujja mu meeting ng'ogamba nti simulaba yambulako ate nga gw'omukuuma ate nga tolipootinza na kulipootinga oba nga tulaba omuntu gwe twakuwa okuuma ali ku mikutu agamba nze banne gwe mulaba wano ndya nkuyege ndya nsenene ndya mukene ndya nkejje nti neekwese. Kakati nga tukubuuza owange omuntu gwe twakuwa okuuma nga tumulaba alanga wano nti yeekwese alya nkejje kati nga tukuleka tetukutte. Kati besikoti bange bwembula nga mbeera ku mukutu nga tebabakwata. Mu kino balowooza nti bodute yaabwe oba omulimu gwabwe gwali guwedde ogw'omukuuma nga n'akalulu kawedde so nti baali okukuuma kwabwe kuweddewo. Baani abagamba? Abo abasirikale. Kisubi ng'abasirikale baffe mwagala boonoona nti abasirikale bange be bampadde okutuuka e Masaka nti bwe ntuuka e Masaka nga bagamba nti anti ffe bantu muwadde kujja Masaka ate wuno alemedde e Masaka kati lunaku lumu nnaku 2 nnaku 3 nga balinnya emmotoka nga bakomawo e Kampala. Ne bwe mumala okulonda abasirikale bano basigalayo badde mubabajjako. Kisinziira Kisubi badde nsaba bya security mu biyige. Kisinziira nze kikyendi oba kisinziira nze kiki abantu bye banjogerako. Wayinza okuba waliwo abanneewerera nyinza okuba nga Kisubi twesimbyewo nga gwe tebakwewerera nze nga banneewerera. Olaba ne Pulezidenti Museveni twali tumukuuma nakati akalulu kaggwa tukyamukuuma ajja kulayiramu nga 12 naye tumukuuma kati ekyo olaba ne bakandideeti abeesimbawo 8 obalaba percentages zaabwe akati eriyo yafuna 0 point oba kiki
nebaye yafuna kati nga Kyagulanyi yafuna basimanyi 24 nebaye yafuna 71 kubonna okuuma kubanga tomanya bali abafuna entono so mulimu okusosola no kisinziira kakati ate abantu ba Uganda bonna balaba balina obukuumi ng'obwa President Museveni ife abamu tutambula tetulina yadde tewali akunoonya naye bwe tuwulira nti waliwo akunoonya tukukuuma kubanga kati oyo ekintu kyonna kati tulinga abassa ekikko we tugamba kubanga kati eyo gyali yamanya abamukuuma naye kakati wano abaali bamwewerera abaali abanyiivu abatafuna kaadi abanyiivu be yalimba nti ajja kuwangula afuna ekyenda nakyo bakino kati abo bonna bayinza omwekyusa tulina okumukuuma so mu kutwaliza wamu nange kati kankuwa ekyokulabirako nange kati nga nze sengawe oba mukadde nyina oba ani biki ebyo byonna jjajjaawe nange waliwo wenabereranga n'obunkenke okiwulira ne President Museveni ng'ali mu kalungo waliwo wowulira ng'otidde naawe n'ogamba ono omuntu ng'ayitiridde President gwagenda okuyingiramu ayimiridde waggulu obunkenke obwobuli kati ne Kyagulanyi obeerawo kati ngaffe abakulu oli mu security ogamba ekintu kyonna ekimugwako bajja gamba ate wuyo yali candidate w'abeebweru okusinga nga si wa Uganda kati ogamba yali candidate w'abeebweru ekimugwako kyonna nze olwo yali mu mukono zatuuka ssaawa oba 3 ez'ekiro bameka nga tannatuuka ku raale yeewange kati ng'ojulya n'okugamba nti ogendewo bagambe nti banne tekyandibadde kituufu Kyagulanyi kuyingirawo ki kubanga abasirikale nabo babeera overwhelmed wabeerawo ekibasukkako n'ogamba kubanga ogamba Munamboze anewerera agamba njagala kubatta agamba nina abasirikale simanyi naleeta bali ku lutusi bali mu kikomera kyange simanyi omusajja ajjidde ddala ku kyalo kyange kwali watya ng'afunye ekizibu era bajja kugamba nti nalweiso biki ate naliyo ku kyalo kati obeera nawe olina kintu kyofuna bwe yayingiranga n'ezo boda zonna omanye omukulembe kankuwa ekyokulabirako nze abaana awaka mbeera mbagamba omukulembeze teyeekoona bino mu nnyumba eddakiika 2 ajja awenyera akagereka omukulembeze oteekwa okuba ng'okuuma obulamu bwo kubanga ogenda kulembera abantu ogenda kulembera Uganda kati totambula mbwagudde ku madaala wunatomedde oluggi mbwoyo omukulembeze so omukulembeze olina okuba nga weegendereza nnyo olina okwegendereza era nze oyo omwana namusanga abaana kifuma neetunula abantu mbu bamwagala nnyo omanye bamwagala nnyo ne Yesu baali bamwagala nnyo abantu naye abaamulyamu olukwe baava mu bo namutunulye nakifuma waliwo asitudde embuzi nene nnyo mbu kyekirabo kye bamuwadde batambula mpola bagenda mpola akuti asitudde embuzi atambula mpola kyokka omusajja alinayo raalizi endala 3 alina kifuma mu katawuni naye oli asitudde embuzi atambuza ebigere abantu bangi bali mu kavuyo bano babonga bodaboda bagwa kati ezo zirabira ddala delaying tactics kati goba omukulembeze gwe batwala tosobola kukitegeera nti zino delaying nti bano bakola bukodyo bwakundwisa kubanga bino ebyo bibeeramu kituufu bibeeramu bakandidate bayinza okudiployingako abantu ne bakukundwisa notogenda mula wano waliwo okulayira muzeeyi we yatuukira ku bodaboda kiringa ekyali kiraga nti waliwo nga delaying tactics kubanga wateekwa okubaawo essaawa z'olina okulayiriramu kituufu bw'oba totuuse waba wazzeewo akanyambere constitution bwegamba paka n'alinya bodaboda kati ebyo byonna biri mu bukodyo basobola okudireyingisa kati security erina okufaayo ennyo oyo omuntu kubanga bw'agwako ekintu ebyo byonna byogedde nti bw'agwako ekintu mwe mubeera n'obuvunaanyizibwa mwe ba gavumenti mwe bwe bavunaana. Kyagulanyi yeekokkola CDF era buli ssaawa owulira gwayogerako
ng'agamba nti amweweredde ebbanga nti era kyekimu ku ebyo ebyamuleetedde okugamba nti kanve mu ggwanga nti kubanga nti waliwo be yatwalako mu basement simanyi basement ziriwa naye mbw alina be yatwalayokko okutwaliza wamu so ye agamba nti okusinziira ku byabadde alabanga CDF asindika ku mikutu ye agamba yalina okudduka kati ebintu bya CDF byasindika ku mukutu era nze abantu mbeera mbagamba nnyo ne mbagamba nti ebintu by'omukutu gwa CDF era mbasaagala nnyo bantu babimbuuzeko kubanga nze mmanyi meseji z'amagye eza fund CDF. Bino ebya tweet oba ebyaki nze kizibu nnyo okukkiriza oba okubikkiriza nti CDF nti fund CDF yaba abisindise kubanga simanyi oba yagenda oba muntu mulala oba kugamba owebuza n'okwebuuza nti naye ddala fund CDF kubanga oluusi oba omanyi byaliko gyali ng'olaba ddala nga tayinza kubanga yakoze yasindisa ebyo bintu kati simanyi oba ddala ye nga fund CDF yasindika ebyo bintu manyi by'amagye message y'amagye oba from fund CDF tuhu nti bakwate oyo omwami Bobi Wine oba bakole ki oba kyenyinza naye ate ono Bobi Wine na fund CDF bamanyiganye nnyo kubanga bakuze wamu baliko n'ab'omukwano nze kyemmanyi kati ebyo naye simanyi nnyo baddala Bobi Wine babayogera babituufu kubanga ekikulu ekibi nti abantu bannabyabufuzi abamu baagala nnyo okufunira ebintu nga bayitamu ebyo okufuna obutuuze mu mawanga amalala okugulayo amayumba ne gabeerayo eyo kwegamba okufuna ssente mu mawanga amalala nga bakozesa ebyo naye oyo lumu mujja balaba nga bali wamu nga yes kubanga bakuze wano Bobi Wine akulidde mikono gyaffe akuze nga mwana tumuzaala n'abo afane mukeba baganda kugamba bo siyinza nnyo kubitwala sobola kubitwala era nze simanyi nti MK yali anoonya Bobi Wine simanyi kumutwala wansi kirowooza era sirowooza nti yamubula tamubulangako yali badde afunika singa yali tamubulangako naye nze simugaana Bobi Wine afune byafuna naye si kirungi nnyo okufuna ebintu eby'obugagga ng'obifuna mu kuwaayiriza ensi yo so tugambe nti ne bino Babbi bye yayogera mukyala Kyagulanyi nabyo nti byappa yagamba nti security yalumba ewakaawe n'emutulugunya sirowooza nti Babbi bamutulugunya nga bamutulugunyiza ki olw'okubanga muka Kyagulanyi oba sirowooza nga bamubuuza omwami we omukyala asobola okubeerawo nga tamanyi mwami we gyali si kirowooza nti bamutulugunya kubanga sirowooza nti okujjako okulaga ebiri fake naye sirowooza nti asobola okulaga entulugunya gye bamutulugunyamu naye ate nabiwulira naye okumubuuza bingi nnyo byempulidde waliwo omuntu omwe yatuwaayirizaako nti omusirikale waffe yalepinze biki ne tumaliriza nga ebifaananyi byaleese oba abasirikale b'e Congo oba byabagana oba Nigeria ku ebyo kati simugaana naye omukyala ebigambo byayogera sibigaana naye nga sibituufu tewaliwo okubuuza omwami okugamba bw'ogamba nti omwami wange yabula oba n'omwami wo n'agamba nabula oba neekwese ne bakubuuza ekyo sirowooza nti bakuyita kutulugunya sikirowooza so mwe mukulaba okwammwe nga era katugambe kati kampe ekyokulabirako ne bwabeera first lady muzeeyi n'amala ennaku 3 tumulaba ku mikutu nti neekwese neekoze tumubuuza essaawa eno era amawulire gagamba mbu first lady ali bubi byetulaba ku TikTok omanyi abamu bagenda ne balowooza nti kati nalwisi nze saanidde kulwala nti Kisubi asaanidde okulwala teri muntu atalwala teri muntu ku nsi atalwala oba oli pulezidenti oba oli first lady oba oli minisita oba oli kiteri atalwala buli bulamu obulamu bwe bulamu
naye naffe tulwala ne bakulabako ng'oyiseko mu ddwaliro ne bakutandika okuwandikako nti oli mu ICU wuno bamubanze wuno bamuggyemu ekigambye ebifaananyi biri biti aliko okisigeni ennyonyi yazituse kuva wano paka Amerika byonna biri okwo biri ku TikTok okwo tubirengera naye buli muntu yenna alwala ne first aid bw'anaaba nga mulwadde ajja kulwala asuuke kituufu ng'abalala bonna be balwala ne basuuka. Kyembadde njagala ogendako ye image oba ekifaananyi ky'eggwanga nti bino Kyagulanyi byayogerera ku CNN, byayogerera ku BBC, byayogerera ku Al Jazeera tebyonoona ekifaananyi ky'eggwanga. Naffe tujja kuvaayo twogere kati nange njogera eri abajja bikyusa obulungi eri abajja bikyusa obubi naye gavumenti ejja kuvaayo eyogere oba okusirika kubanga wabaawo bintu byolaba n'ogamba kwosirike kubanga omuntu bw'obanga odduse mu ggwanga lyo nolireka nga liri lya mirembe bwe riti ne mukyalawo nga yafuluma nga n'afuluma mu mirembe naawe n'ofuluma mu mirembe naye n'otuukayo n'ogamba nti nfulumye ntolose butolose abantu basobola n'okutegeera nti totolose then n'ofuluma waliwo lwe yali oba yali press conference oba yali kinga ayambadde suuti gye yali yeekwese ng'alabika bulungi nnyo abantu nabo basobola okujajinga ne balaba ne balaba oba wakati kyogamba nti wano tewali b'Amerika abali muno mwebali abatambula ekiro abatambula emisana osanga abazungu eyo mu byalo n'obuuza nti naye bano omuzungu osanga n'emmotoka tezikirizibwa no nakukkirizibwa osanga ambasada mu byalo eyo nga talina nagwe yate kubanga olina okutegeeza foreign affairs ti ngenda ng'ali kutwalizibwa atuwalinga ngenda Kisoro ngenda wa naye aba wano mu Uganda balambula batambula ne bagendeyo oluusi ne banoonya abantu ababi ennyo be bateeka ku kamera naye bajja kutuuka ensi etegere nti Kyagulanyi kyayogera si kituufu. Okay. So yembeera eyo okutwaliza wamu ku Kyagulanyi waffe. Kyagulanyi si wa bulabe eri eggwanga lyaffe, Kyagulanyi teryamunoonya. Kyagulanyi abeera atya n'obulabe era senga alina obulabe senga twamukwata naye talina talina bulabe musajja watu yagenda mu kalulu ekamukuba tetuyinza kumuteekako nti olw'okuba yafuna 24 nti tumukwate tekituluma namu nti nze tekinnuma okufuna 24 ne bwe yafunye 9 twandimuwadde obukulembeze nti tumuweera ekololo nga 12 naye tiyabufuna kakati omukwata butafuna 9 oba butafuna 24 talina buzibu bwonna talina okujjako yayogera ebigambo ndooza bambi ennaku oba ekukwata noyogera ebibi ennaku ekwata obusungu oba bukwata ebintu ebifaanagana bwe biti ekikulu yagenda n'agamba nti gavumenti yemuyisa mu byalo ate ng'abantu be baali bamuyisa olunaku lumu bali mubuulira olunaku lumu bajja kuvaayo kubanga eriyo abatandise okuvaayo nga bavudde mu kibiina bagendaga nze nakola bwe nti olaba bwe twawamba wano twavanga nze gwe mwalabanga mu kakutiya nga ndi ku kasasiro ndya yenze bwe bityo naye nagakati erivaayo abagamba nti nze nakuyisanga eyo nga njagala nkulwise biki balivaayo balivaayo. So image esobola okuvaayo abanukula oba okusirika abantu okwanukula kubanga ebaayo ekintu kyolaba nga tekyetaagisa kwanukula n'obaayo ekintu kyolaba nga kyetaagisa nga wandikyanukudde kubanga bayinza okugamba nti Nalweso yafudde ne muvaayo ne mugamba nti Nalweso tannafa wali mulamu ali mu ddwaliro oba tali mu ddwaliro oba yennyini gwe bagambye nti mufu n'avaayo nayogera n'agamba banenze saafudde wendi ndi mulamu naye ebaayo kyoga nti ekyo tukireke kiyite kubanga oli bwagamba ensi eri bubi abantu babatta abantu babakola batya naye oli abali eno oba Abamerika kubanga muno mulimu Abamerika abali muno nakuba enanga nti feno ngebe bemwogera tetunabiraba. Naye nze nsaba bambi bamuwe ebyayagala abaki eyo gyali bamuwe bwasula bamuwe emmere bannayuganda bamusondereko mutabani wange talina buzibu talina bamusondereko asobole okubeerawo talina naye akalulu yakabala bubi aitha yakayingiramu ng'asubira ebintu okuva ebweru ate Trump olwedde yali abisibye obulidde kati nabyo teyabifuna kati ndooza bamusondera busondezi. Kikyolekera bannayuganda afande
Bannayuganda njagala kubasaba nti kubeebaza tibebala ennyo emirembe gye bateekawo after kalulu katusigadde kulayira ng'ennaku z'omwezi 12 gavumenti egende mpaka 2031 eddembe lino eririwo tubadde twagala litambule bwe lityo mpaka abantu ebyobufuzi basooke babikwate babiteeke mu kaveera bali bikomyawo katusigaza mpozi LC1 naye bali bikomyawo nga 2031 kati bantu kukola abantu tusaba gavumenti sente za PDM teziriisa ezanguyeeko abataafuna bafune ekikumi emyaka 5 be bantu 5 si kyekyo amaka 5,000 mu myaka 5 naye ate waliyo naziri ze baba bakomezaawo amaka ndowooza nga 3 bwe ndowooza ge maka 8 mu muluka kati abantu bagende bakole kyekyokka kye mbaagaliza. Nsaba abantu bonna bekikwatako poliisi amagye n'abantu ba bulijjo tulwanyise kino ekitema abantu ejambiya ne pavers. Abantu ba pava tubeegayiridde muleme kwerimbika mu kintu ekitasoboka. Ekintu ky'okutema omuntu kubanga oyagala kubanga abantu tebakyasobola na ssente mu nnyumba omuntu gw'otema omutemera bwereere essente z'alina tezirina gye zigenda kukola ki kutuusa. Muve mu ebyo tugende tufune ssente za PDM tuba tugenda. Mubeere bulungi. Kale atobo omulungi ye Lieutenant General Proscovia Nalweyiso gwe tubadde naye nga tuwayamu ku nsonga ezo z'owulidde okutwalizawo afande tweyanziza. Nange neeyanziza kunkyaliranga. Weewaawo atobo omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi. Mwera.